bikaalo ekiri mu mateeka kampuni ya Kabaka ye nannyini CBS ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi ogwokutaano 1995 kabineti ya Kabaka yassaawo akakiiko ne kakwasirwa ekitiibwa Hubert Robert Kibuuka nga ssentebe, nkuliko ekitiibwa Jolly Lutaaya, ekitiibwa Duncan Kafeero. Bano bonna baali bakiika ku Buganda Economic Bureau. Ne kugattibwako n'ekitiibwa Mustafa Mutyaba abeerawo Buddo. Akakiiko ako omuwandiisi waako yali omukungu Michael Kawoya Mwebe, kati ye ssenkulu wa CBS. Omukulu ono gwakiikiridde. Era akakiiko ako katondebwawo ne kaweebwa omulimo ogw'okubambaga olugendo lw'okutandika leediyo y'Obwakabaka. Akakiiko awo nga tekannatondebwawo kyaddirira ekiteeso kya kabineti ekyayisibwa nga ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'olubereberye 1995 ng'ekiteeso kisemba Obwakabaka bube ne leediyo eyaabwo. Kabineti bwe yayisiza ekiteeso mu January 95 bano aba Buganda Economic Bureau ng'ekirowoozo bamaze okukifuna ng'era beewuunaganya. Kabineti eyo eyayisa ekiteeso yali ekubirizibwa ekitiibwa Joseph Mulwanyamulise Mwogerere Katikkiro. Abantu bayinza okwebuuza kyajja kitya, lwaki mu budde obwo Obwakabaka bwayaayana okufuna leediyo. Okutandika leediyo eyaffe kyaddirirwa okukotoggerwa leediyo ne TV ebya gavumenti eya wakati. Ebyaffe nno ffenna wamu nga bannayuganda bagiyitanga Uganda Broadcasting Service ndowooza ne UTV mu budde obwo. Amawulire agafa ku Kabaka gaafulumizibwanga bbalirirwe ate nga gakaddiye. Nzijukira Kabaka yagenda n'asinkana olukiiko lwa Ssaabataka olw'okuntiko. Olukiiko lwa Ssaabataka olw'okuntiko Kabaka yaluteekawo mu mwezi ogw'omukaaga mu 1991 lwe lweyubula ne lufuuka olukiiko lwa Buganda. Najja n'ayita olukiiko olwo mu Lubiri e Baamunaanika nga olukiiko kyajjamala olutongoza. Kabaka yalutongoleza mu Lubiri e Bbanda ne lugenda e Baamunaanika okusinkana Ssaabataka nga bwe twamuyitanga. Eggulire eryo UTV yalifulumya wayise sabbiiti nnamba. Tendereza byenjogero olwaliro ne babifulumya sabbiiti nnamba ng'eyiseewo sabbiiti. Ate ndowooza eggulire lyali dda budakiika nga 2 nga wayise sabbiiti nnamba. Ate ng'okubaganya ebirowoozo ku ssemateeka kutandise wakati awo 92 okutuuka 9. Mujjukira ebirowoozo byaweebwayo awo 92 n'ebya Buganda byatwalibwayo mu 92. Ekitiibwa Kawuki byayogeddeko mwe twalaga kusabira federo 9 n'okusoba. Okubaganya ebirowoozo ne kutandika ku ssemateeka gwe twagala. Emikutu egyaffe egya gavumenti Uganda TV ne radio yaffe ya Uganda ne bavuvuba eddoboozi lya Buganda. Era olumu Oweekitiibwa Mulwanyammuli nga ye Katikkiro yagenda ne bamukwata mu studio eza UTV ng'alaga obutali bumativu ku ssemateeka wa 95 mwe batassa federo ate gye twagala ne bawuutanya ebintu bye tutategeera. Programu yali yakuzannyibwa emirundi egiwera. Baagizannya omulundi gumu. Eriya Kateegaya mbudde obwo nga bamuyitanga Ssaabalungamya w'ebyobufuzi. Naawe ekiragiro temuddayo kuteekako obutambi bwa Katikkiro ng'ayogera ku federo etaabaweereddwa. Bwekyali ayogera nammwe nange bampiteeyo mu UTV. Programu bagiyitanga okusimbagana, gasimbagana ne bannamawulire naye nga bakyogera mu Luzungu, face the press. Ne bampita
nange nenjiri mula ate muyinza okuba akafaananyi 95 oba mulowooza kati ndi muto teebereza mu 95 ate abato tebasibaamu nenjiri mula eyo yo tiyafuluma wadde n'omulundi n'ogumu bagiwera basooka ne bagitunulamu byonna ne bagiwera teyafuluma wadde n'olunaku n'olumu eyakatikkiro baamutya ye ne bagifulumyayo mulundi gumu akati awo bonna nga tebagezaako okutulemesa kwogera ku federo kubanga federo Honorable Brenda na Kenya agyogeddeko ne minisita kitegeeza kugabana buyinza tugambe Uganda nekola ku byenjigiriza nga bwe bagambye ebyamasomero obutonde bw'ensi okulamula ettaka lyayo gavumenti ya wakati nekola ku byamagye ku byenkolagana n'amawanga amalala eyo mu kibiina ky'amawanga amagatte bendera yaffe neyeewuba bulungi n'ebirala okukuba ssente bo baatuwa decentralization abaganda bakigandaza decentralization kitegeeza obuyinza obwazike buli buyinza bugabane ate nannyini kakomo bwakakusaba waayo mukono ng'akatwala kyova olabanga omusolo gwe bakuŋŋaanya mu gavumenti ez'ebitundu bagutwala kuba gavumenti ez'ebitundu obuyinza bwe zirina bwazike bwakookoonyo oli abaakulimba kakati ebyo bye twali twogera naye ng'emikutu egya gavumenti zituganya kubyogera kale olukiiko lwa Buganda lwasemba ekiteeso naso bagamba olukiiko lw'abaminisita kabineti naye olukiiko lwa Buganda lwasemba ekiteeso ekyaleetebwa omwami Kiwanuka nte yafa eyakireeta musajja ebira nsenene tube ne rediyo ate ekiteeso kya kabineti byonna bibabuulidde dda olwo obwakabaka ne bumalirira okutandika rediyo eyaffe akati CBS FM ensajja ndowozezza nti bano ab'amagombolola abava ewaffe ebuddu kikulu nnyo ne bamanya ebintu bino nabana ababaka ba paalamenti Ssaabasajja Kabaka yalagira nga rediyo etandikiddwa obuwangwa n'ennono olulimi Oluganda okuba ne puroguramu ez'enkulaakulana mu bantu okuwa amawulire amatuufu okukubiriza abavubuka okwezimba okuteekateeka ebisanyusa abantu mu Buganda bwe basanyufu tetwagala kuba banyiikaavu wadde tulina ebitusoomooza bw'onyiika ate baako kyokola olina okusanyuka ebyo n'ebirala boodi eyasooka nayo bye yasoosowaza era boodi eyasooka yali ekuulirwa ow'ekitiibwa Godfrey Kaya Kavuma akati ye mugenzi abalala kwaliko ow'ekitiibwa John W. Katende ow'ekitiibwa Hubert Robert Kibuuka ow'ekitiibwa Mustapha Mutyaba ow'ekitiibwa Joyce Nabbosa Sebugwawo ow'ekitiibwa Jole Lutaaya ow'ekitiibwa Kaddu Kiberu ow'ekitiibwa John Sebaana Kizito ow'ekitiibwa Twaka Awaase kaakati omumyuka asooka wa Katikkiro ow'ekitiibwa Sarah Baagala aliwo wamu nange ayogera nammwe kaakano munkubire mu ngalo kikye muliko bye yatulagira n'olwekyo mutukubire engalo zivugire ddala omanyi tewabazanga mu akakiiko kali kembagambye akaali ku gw'okulondoola okutandika CBS akaali kakuli ow'ekitiibwa Hubert Robert Kibuuka ke kakansa Peter Sematimba okumujja ku Capital FM rediyo emala etandike mu Gwomukaaga nga 22 June era omulimu yagukola bulungi ekyamazima omulimu yagukola bulungi n'aleeta bannabito n'ab'enjawulo ne bajja ku rediyo n'empeereza ya rediyo n'ekyukira ddala era twalina omuweereza omu yajja wano kandeme kumwogera linnya buli lwemwogera erinnya nkaayanya yagamba nti rediyo FM eyogera etya Oluganda ng'akalana ne Sematimba ye teyali Muganda naye nga bamuleese bamuwadde ekifo kisava mu rediyo eyogera etya Oluganda Sematimba n'amubuuza nti ejapaani rediyo zaayo tezogera Lujapaani nga za FM n'alegulira
bwe mbyogera ne mwogera erinnya nkaayanya naye yaliwo naye okwogera Oluganda n'okusoosowaza ebyaffe kyekyateeka Radio CBS ku mwanjo n'ebeera nnamba emu. Era kambawo amagezi n'omubaka Brenda na Kenya akyogedde bulungi. Bw'obeera Omuganda soosowaza ekya Buganda olikugatteko ebirala. Bw'obeera Omukatoliki soosowaza eby'Abakatoliki. Leka kweyisaayisaako bano ababikka ku maddu. Omanyi abikka ku maddu nti malako ennyama ompe eggumba. Gwe eggumba onoolira oli maguja. Oyo aba abikka ku maddu. Osina okusooka n'oba ky'oli. Ng'ono mukyala wange ow'ebutambala Omusiraamu. Temumulaba? Kaakati ffe tulina okusoosowaza ebyaffe era okwagala Uganda ebituufu. Osooka kwagala gye bakuzaala. Bw'osanga omuntu akulimba ayagala nnyo Uganda nga tasoose kusoosowaza gye bamuzaala aba alimba. Uganda eyajjo 1926 ng'ate Buganda myaka 1000, Uganda eri myaka 10,000 n'okusoba mu katoosowaza ebyaffe ku CBS nefuuka nnamba emu. Yakola bulungi ne be yakola nabo. Neebaza nnyo Ssaabasajja Kabaka okutulambika mu nsonga z'okutandika CBS. Neebaza Katikkiro Joseph Mulwanyamulise mwogerere okulungamya w'akakiiko akalondoola okutandika kwa rediyo. Byali bingi nnyo, kati rediyo zaafuuka nkumu. Naye CBS we yatandikira rediyo ez'obwannannyini waaliwo 2 zokka, Sanyu ne Capital. Ogenda okulondoola gye bakolera ebyuma, gye bakola kyali kizibu nnyo. Omanye ekintu botonnakikola kati abantu bangi bwe baba babikoze olabanga ekyangu. Naye luli kyali kizibu nnyo, baakola omulimu munene nnyo ne bagenda eyo mu Amerika okugula ebyuma okukuŋŋaanya essente okutandika rediyo. Oba kati na kati ssente tukyalwanagana nazo okuziweza ate olwo mu myaka 27 emabega. Mwebaza oba mumwebaza mumwebaza. Economic Bureau ekyafumba ebirowoozo ebirungi tebaakoma ku bika, baakola ne bukadefu akati yeerimisa emmwanyi. Ebirowoozo ebyo byatandikira mu Buganda Economic Bureau. Abantu abo baakola omulimu gwa ttendo. Era nebaza n'omuwandiisi w'akakiiko k'ekitiibwa Kibuuka Michael Kawoya Mwebe kakati ye Ssenkulu. Yaliwo okuva mu ntandikwa kakati rediyo yagigulira. Nebaza boodi eyasooka yalekulira ekitiibwa Godfrey Kayakavuma n'abalala abagiriko mbabuulidde. Era nebaza ne ttiimu ya Ssematimba. Naye okusinga byonna nebaza mmwe abawuliriza CBS. Kubanga singa bino byonna byakolebwa abantu ne batayagala rediyo eno kugiwuliriza, tetwandikuze kutuuka wano bwe tutuuse. Nebaza n'abo abalangirako abateekako ebirango. Naye ne leero nebaza abaddukanya rediyo, omwami Robert Kasozi nebaliza ttiimu yonna bwe muddukanya rediyo ya Kabaka. Ekintu kyova olaba nti ebirabo ebiweebwa Kabaka biyitibwa makula. Amakula ga Kabaka gali mu ngalo zammwe. Mugakwate n'obwegendereza. Musobole okwekuumira ku ntikko. Okugenda ku ntikko kizibu. Naye ate ekisinga obuzibu kwe kwekuumira ku ntikko. Awo nno omulimu gwammwe gukyali munene. Naye waakiri tuliyaddeyaddeko. Nnyo okulaba abakyala bano abakazi, ababaka bano abakazi. Olwaleero nga beesowoddeyo mu bifo by'obukulembeze. Ndi musanyufu nnyo. Baawukana nnyo okufa abasajja. Simanyi oba ekyebe ne Kasasana wa mukimanyi n'endagwe. Abakazi baawukana nnyo okufa abasajja. Songa abakazi batono nnyo abaweebwa obuvunaanyizibwa ne bawankawanka. N'ava eno n'adda eri, n'atunula eno n'atunula eri. Abakazi abasinga banywerera ku nsonga. Nze bemmanyi. Era bano nze mbalinamu essuubi ddene nti bagenda kunywerera ku ebyo abalonzi baabwe bye baabaweerera obululu. Uganda balaga ensi. Saagalira ddala kuwulira muntu agamba nti ebyobufuzi kazannyo bitya.
abantu nga bafa lwa byabufuzi. Wano mu kulonda twafiirwa abantu bameka. N'olyokuba nti ako kazannyo emizannyo gifiiramu abantu. Emizannyo giba gya ssanyu. Busiro n'ekuba buddu. Teebereza Busiro n'ekuba buddu. Ekyo gy'emizannyo. Naffe ne tumwetegekera obuddaku atusange atulage ekyakatufaamu. Naye ebyobufuzi nsonga nkulu za kukola ku nsonga ezikwata ku bulamu bw'abantu. Twogera ku nguudo eziwomogose mbasaasidemu abavudde emutukula okuva emutukula okutuuka e Masaka. Omala kwesiba nkoba mu lubuto kubanga ebinnya obigwamu ebyenda oyinza okwesanga ebyenda bizze wano mu kamwa. Ebinnya abakyala abazaalira mu malwaliro g'eyeekaliisizo nawa yonna ebyetaagisa gyebiri. Ebyo byabufuzi bya ngeri ki bye tulina kyeweebuuza. N'olwekyo mwe abakyala mulage kubanga abakyala munywerera ku nsonga. Mulage ensi nti ebyobufuzi si kazannyo naye mulimu gwa kitiibwa gwa buvunaanyizibwa okugendererwamu okuvuunusa abantu ebibasoomooza. Era twagala bannabyabufuzi abeesigika abeesimbu abatatwalibwa muyaga. Oli munnabyabufuzi abantu bakulonda oli kiveera. Empewo neekutwala neekuze. Nyina bannabyabufuzi benda balinga ebiveera. Empewo gyekunta egenda nabo gye bagenda. Oli munnabyabufuzi modolo ki? Ebyobufuzi be balowooza nti kazannyo. Mwe mulage nti muli bavumu, nti muli b'amazima. Ate era mbeebaza naddala bano abakyala bano ababaka ba paalamenti bawagidde nnyo enteekateeka za gavumenti ya Kabaka. Mumanyi terimba ababaka bonna ate nno mubagulimu. Nabano ono omukyala ow'essingo natambula naye mu mwanya eyo netugenda mu nsozi mu mayinja eyo. Ono Honorable Nakimwero Kaaya n'abalala bano ba Veronica mwenna mwebale kuwagira nteekateeka za Kabaka. Oba za byabulamu kati Kabaka ali mu kulwanyisa Mukenenya. Tuke mu bantu ku nsonga Kabaka zaaliko naddala ebyobulamu ebyenjigiriza n'enkulaakulana y'abantu. Abantu bajja kubawulira kubanga emirundi egisinga abakyala beesigika. Kamalirize bannange nga mbeebaza mwenna abazze. Ekimu ku kirijjukirwa ku mulembe guno omutemi bwe buzira ng'erinnya lya Honorable Ssewanyana Bazira Ssewanyana. Obuzira bulijjukirwa ku mulembe guno kweteebereza ne mukeera ku makya wannawanca ne muva ekyebe ne muva endagwe ki ne mujja kyeyagalire ne mujja ne mumalirira Buganda ey'omulembe ne bamala okulambula ne bagenda. Temuzze nga balambuzi, muzze kuyimirizaawo mu mirimu gya gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka. Obwo si buzira, obuzira mwagala gwange. Ekyo lwakuba kati kuno omulembe guno ffe tugulimu. Omanyi bw'oba gw'oliwo tokitwala nnyo. Naye nze nnyina okukkiriza emyaka nga giyiseewo 50, myaka 10, myaka 2 balyogera nti omulembe omutebi gwalina abazira. Byebiri minisita byabagambye Oweekitiibwa Kawuki. Tetugenda kulinda federo y'amateeka, tugenda kubeera mu federo ya bikolwa yakutuusa buweereza ku bantu ng'ate tweyambisa mmwe mwennyini. Kawumbi kamu n'obukadde nga 3. Naye obukadde obukunukkiriza 300 ku ezo twazizzaayo mu nteekateeka ya Mwanyi Terimba. Twazizzaayo mu Mwanyi Terimba. Kati kyemwawulidde nga bwe nabadde mawogola okwosa jjo omwani katanaba kumbuulira naye ayinza okuba yasaasanyiza obukadde nga 30 ate kaweefuba ono naye ng'ate sente tuzijjamu mmwe aliibwengo sente ziva. Ntera okugamba abantu nti Obwakabaka ne Ssaabasajja Kabaka ge masanga gaffe feffe enjovu tegasobola. Olwaleero wano naakajjira wano 7 n'emitwalo 18,207. Awo nno nze
siina kweraliikirira kwonna Buganda njiraba etambula egenda ku ntikko kubanga abantu baayo obwetaavu bw'okudda ku ntikko mubula ebyo mubutegedde ate mumaliridde okugituusaayo. Nziramu okubeebaza Katonda abakumbe. Kamala byonna Katonda omulungi ow'ekisa otubeere Mukama otubunduguleko emikisa gyo era baffe omukuumenga nnyo twesimye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyava dda omega Uganda megonda kondi will a future in thy hands. Mukama wange abasibye balina ekijjukizo kye basaba n'ekifaananyi n'ettiimu yonna eri wano ku lukasozi. Kale Mukama waffe Kamala byonna ate agenda ku mirimu emirala basimu ne bannyabo nsaba alina kaadi z'ekyemisana nsembe saba mukkalire mbategeeze nti tuli wano mu Mbuga Bulange Mmengo ndiwo okuleeta oluwalo lwetabiddwamu babaka ba paalamenti abakyala. But he's also a teacher by profession. Like these teachers who are coming to you. So it's very nice to see all of you here, and I hope you come back next time and we have a long conversation, right? Are you good children? Yes. Are you really good children? Yes. Why do you say it softly? Say it loudly. Are you good children? Yes. Good. God bless you. Amen. Abaana b'Ennamagonga St. Teresa abadde bakiseeko wano embuga Katikkiro abo n'abasinkanako wano mu Bulange Mmengo. Frank. Ayogedde amanya. Okay. Fe abazaana ba Kabaka tuyozaayoza CBS okuweza emyaka 27. Abantu ba Buganda ne Uganda. Okay, kirungi. Henry Bazira Sewanyana. Olunaku lwaliro 22 June 2023 njozaayoza nnyo CBS okutuuka ku myaka 27. Nina okwenyumiriza kunene kubanga naliko ku lukiiko obumu olwasobola okutondawo rediyo eno era bwe nafuna omukisa ogenda okwerekera Kabaka nakola enteekateeka okulaba nga tweteekerateekera okulaba nti CBS ebaawo. Nateekamu puroguramu ey'okukyalira Radio Buganda eya German nga tulina Ssaabasajja Kabaka okusobola okujjayo ku magezi aganaatuyamba mu CBS. Njozaayoza nnyo akakiiko board n'abalala bonna abantu etukwatako ku CBS ngeweza emyaka 23.
mwebale nnyo. 27. 27. Okay. So,